tukola ekintu kino okulaga bannaffe bali mu makomera tukimiridde wamu nabo buli asobola asalako enviirizo yadde nga toli musibe tusobole okuyimirira ne bannaffe tubalage nti tutambula. Bigambo byentandise nabyo era ebiri ku katambika oli mu kulaba ku screen eddakiika eno byayogerwa ng'ennaku z'omwezi 21 Julayi omwaka 2025 omukyala Shamim Malende Honorable owa Kampala oba gwenza okuyita Woman MP Kampala District bwe yalinga yakatonya ku ttaka ly'omuddugavu nyaffe Uganda. Ono nno yali yava bweru oluvannyuma lw'akabanga ng'ali mu kujjanjabwa, wabula we yayogera ebigambo ebyo tewaayita na ntaayi abasirikale nga bamugombyemu obwala nga bw'osobola okuba ng'olaba mu bifaananyi eddakiika eno era baamutwala ne bamusiba, wabula waayita essaawa yalinga emu ku bbiri zokka zokka akawungeezi k'olunaku olwo ne bamuyimbula ku kakalu ka kkooti aka poliisi era yafuba bukubirire n'abaana be baali bamukutte nabo okulaba nga bateebwa. Kino nno kyali kiraga nti Shamim Malende yali akomyewo mu ggwanga nyaffe Uganda ng'ate omwaka ogwali ogw'okuddako ogwa 2026 akalulu kaali kayinda buyinzi. So ng'akomyewo ng'ennaku z'omwezi 21 Julayi Shamim Malende yajjayo empapula ze ez'obwabannamateeka n'azikubako enfuufu era yatandika okuba ng'atambula kooti ku kooti okutandika okuwolereza abasibe ab'enjawulo era omulimu gwe ogwa bwalooya yatandikirawo okuba nga agukwasa maanyi era nga abasibe ba NUP bamwenyumirizaamu nnyo nnyini ddala okuviira ddala ku High Court e Kampala wuuyo kipayopayo paka mu kooti e Masaka. Ojjukira wano we yakilashingira ne mwana muwala amanyiddwa nga Sauda Madada eyavaayo n'amuvumirira ng'amugamba nti emisango yali agyepaatiisemu bwepaatiisi yali amaze akabanga nga tali mu ggwanga nabwe kityo tekyali kituufu kubanga atuuka butuusi n'atandika okuba nga awolereza abasibe ba NUP. Wabula bino byonna nga bigenda mu maaso n'akalulu k'omukyala owa Kampala oba Woman MP kaali katandise okuba nga kabumbujja era nga mu NUP wajjawo Kigoye Wezingo ow'ekika ekya waggulu oluvannyuma lw'okuba nga n'omukyala Zahara Luyirika ekifo ekyo yali akyetaaga. Abakulu mu NUP kye baakola kwe kutuuza ababiri bano era ne basalawo nti Shamim Malende ku lw'ebyo bye yali yakakolawo ng'akomyewo mu ggwanga n'ebyo bye yali akoze nga tannafuluma ggwanga yali agwanidde ekifo ekyo kadi ya NUP agisigaze. Kati nno wakati nga abakulu mu NUP bakkiriza Shamim Malende okusigala ku kadi nga Woman MP ate mu maka ga Shamim Malende ebintu byatabuka nesse kutabuka yenna era omwami gwe yayina omukulu gwe yali yakazaako n'erinnya erya Palace King baayawukana mu mbeera etaali nnungi. In fact Shamim Malende n'agenda ne mawulire n'agamba nti oyo sikyalina kakwate. Mwana mulenzi oyo amanyiddwa nga Sebunya Andrew yagenda ku mikutu egy'enjawulo n'atandika okuba nga aweereza obubaka obwali obw'obusagwa era abandi bwe bagamba nti bwali bwakuba nga bwonona erinnya lya Shamim Malende. Alina we yawandiikira n'agamba nti mpozi mugambye butwa kale let me post her medical documents tomorrow. Sula bulungi Maama K. Maama K yali ategeeza Maama Kampala era ng'ebigambo bye yali awandiika osobola okubyevvuunulira naawe nti mpozi mugambye butwa kale let me post her medical documents tomorrow. Sula bulungi Maama K. Olutalo oba okwawukana kw'abano ababiri kwaliwo mu mwezi gwa Septemba nga gwakatandika, wabula ojja kujjukira Shamim Malende eggwanga yaliyingira Julayi nga ggwako ekitegeeza baamala bonna omwezi gumu gwokka nga kyajja akomewo mu ggwanga ate omukwano gwabwe ne guggwawo. Era mwana mulenzi alina we yawandiikira n'agamba olaba olimba bakulu nti olina kansa ofune sympathy ate olwonze. Ekyali kiraga nti mwana mulenzi ono Sebunya Andrew yali yeemulugunya ku Shamim Malende nti oba osanga ensonga z'omukwano waliwo okulimbagana wakati w'abano ababiri. Era Shamim Malende yasooka n'avaayo n'agamba nti tewabaayo omuntu yenna addamu okukolagana ne Sebunya Andrew
eyali muninkiniwe ku nsonga zonna ezeekuusa ku ye Shamim Malende. Wabula bino byonna Shamim Malende tebyamuyigula ttama, yagenda mu maaso n'okuba nga atambuza olugendo lwe olw'ebyobufuzi newankubadde nga baawe eyali eyakolanga right hand man we oba gwakubiri we yali amaze okuba nga amweyawulako era ngazze nnyala. Kati nno Septemba ng'atandika ebyo nga biwedde mu masekati ga Septemba wa 2025 omubaka omukyala owa Kampala Shamim Malende yatuuka ku kitebe kya The National Unity Platform e Makerere Kavule okusunsulwamu okulaba oba agwanidde okukwatira ekibiina kino kaada okuvuganya ku kifo kyennyini kye yaliko ebiseera ebyo ekya Woman MP Kampala. Oluvannyuma lwa byonna Mukama yamuteekako eddusu era kaadi baagimuwa binafusi. Kati nno ate akabuliriro we kaddiramu okubanga kabugaana. Buli omu ne yeebuuza omubaka aliwa. Awo nno tuli mu Novemba bwe tutuuka mu mwezi ogwa Desemba wa 2025 nga tumumalako akatambi ako koolaba ku screen kaalabwako ng'omukyalo ono ali mu kucelebratinga amazaalibwa ge. Zaali ennaku z'omwezi 31 Desemba omwaka 2025. Wabula tugenda Desemba oyo yonna omutambula ng'abantu batandise okuba nga beebuuza nti yi Shamim Malende aliwa ennaku zino nga tetumuwuliza bulungi oba nga tetumulabako. Kati nno Desemba kyali kitegeeza nti twali tumufundikidde olwo ne tuyingira January era ng'okulonda kw'ababaka kwaliwo ng'ennaku z'omwezi 15 omwaka guno gwennyini 2026. Shamim Malende tewaaliwo kubuusabuusa kwonna. Abantu ba Kampala wamu ne bannayuganda bamuteekamu obwesige ekifo ky'obwa Woman MP ne bakimuddiza. Kati nno nga bamaze okuba nga bamuwa ekifo ekyo, Shamim Malende eddoboozi lye teryaddamu kubanga liwulirwa wadde okubaako ewantu wonna waalabwako. Kati ekifaananyi ky'olaba eddakiika eno mukwano gwange kifaananyi kya mukyala wa Bobi Wine akulembera ekibiina ki NUP, omukyala Babi Kyagulanyi Itungo. Yasalibwako abasajja ab'emmundu ne bamutuuza wansi awo nga bw'osobola okuba ng'olaba. Wabula oluvannyuma lw'ekifaananyi kino okusaasaanira emitimbagano, abakyala mu kibiina ki National Unity Platform wamu n'abaami era wamu ne bannankyukakyuka bonna baavaayo ne bavumirira ekikolwa ky'okubeera nti mukyala wa Bobi Wine yali alumbaganiddwa abasajja ab'emmundu mu maka ge ne bamuyisa mu mbeera yali tesaanidde okakkana nga addusiddwa wali ensambya. Wabula omukyala Shamim Malende buli omu yalinda okuwulira eddoboozi lye kuba mukyala atakabana nnyo ku lw'eddembe ly'abannayuganda era nga abeera oba yatambulanga kooti ku kooti ku lw'okutabakana oba ku lw'okutabakana olw'eddembe. Wabula omukyalo ono talina statement n'emu gye yavaayo okubeera ng'akola ku kulumbibwa kwa mukyala wa Bobi Wine wali emagere. Kati nno tuba tutambula mpola still omwaka guno ennaku z'omwezi 26 March. In fact zaali ennaku z'omwezi 25 March. Oyo Zahara Luyirika ali ne Zambale Blasio Mukasa. Then osobola okulengera omukyalo oyo nakwedde osobola okulengera omwami ono omukulu eyakalondebwa stilo wa NUP. Kati ekifaananyi ekyo kyolaba kifaananyi ekyakubibwa wali ebusaabala. Ababaka bonna abalondebwa ku kadi ya NUP basisinkana. Yes, ababaka bonna abali balondeddwa ku kadi ya NUP basisinkana ebusaabala mu lusirika olw'ababaka bano. Wabula Shamim Malende kyali kimanyiddwa bulungi nti yali alondeddwa ku kadi ya NUP era nga newankubadde yali asiriikiridde okumala akabanga konna nga bwenkunyonyo David yeno yonna gyevudde. Bangi at least baali bamulinze okubanga alabikako wali ku One Love Beach ebusaabala mu lusirika olwali lutaba oba okubeera nga lugatta ababaka bonna abaali balondeddwa ku kadi ey'ekibiina ki NUP. Wabula olutuula luno lwatuula kuva obudde bwe lwatandika ng'abakulu mu kibiina bonna baaliwo
okujjako His Excellency Bobi Wine yeka Shamim Malende teyakubwako liiso era teyakubwako kyamulubaali wadde okumanya ensonga lwaki yali taze. Katutuuse mwezi guno gwa Aprili omwaka 2026 ekifaananyi kyolaba ky'abaana ba Waiswa Mufumbiro nga bali mu maziga amangi ennyo nnyini ddala ate wali ku mabbali muganda wa Alex Waiswa Mufumbiro omukulu amanyiddwa nga Kato Mufumbiro nga naye ali mu nnaku ey'ekika ekyenjawulo ate era mukadde ke kamu wamu ne banna NUP ab'enjawulo. Kuno nno kwabadde kuziika kwa mukyala wa Alex Waiswa Mufumbiro ono ng'abadde amanyiddwa nga Edith Mufumbiro Katende. Omukyala ono wamala okuva mu bulamu obw'ensi eno wakati ng'okufa kwe kutunuuliddwa bangi batunuulira eky'ensonga y'okubeera nti Alex Waiswa Mufumbiro yali takkiriziddwa okubeera ng'ava mu kkomera afazaali ajja akube ku mukyala we eriiso evvannyuma. Era bangi wano we baasinga okubeera nga bateeka eriiso ejjogi. Abantu naddala abamanyi ku by'amateeka baavaayo okubanga bavumirira kino newankubadde n'abo baali tebategeera nnyo bintu by'amateeka bakiza mu layini ey'obuntu bulamu ne bagamba nti tekyali kya buntu bulamu. Kati engeri gye kimanyiddwa nti Shamim Malende y'omu ku bannamateeka b'ekibiina ki The National Unity Platform yalindirirwa okubaako ne kyayogera ku nsonga eno oba afazaali okubanga ajja mu kuziika kwa mukyala wa Alex Waiswa Mufumbiro. Tyoba osanga bannakampala we baali okumukubirako ebirozo omubaka waabwe gwe baalonda ku lw'okubeera woman MP wabula omukyalo ono Shamim Malende teyakubwako liiso yadde. Bwe weetegereza abakulu abatwala ekibiina ki The National Unity Platform tebalina we bamwogererako wadde okumusongako eriiso oba okuteekayo ekifaananyi kye oba okuwa obubaka bwonna obwandiba nti bukwata ku mubaka Shamim Malende. Agaliwo YouTube channel olunaku olwaleero kyenkoze kwe kutandika okuba nga nfaakuuza emikutu emigatta abantu at least noonye ku mubaka w'abantu eyalondebwa osanga ku mikutu kuno kwayise okubaako obubaka bwaweereza bannayuganda. Mukwano gwange omukutu gwe ogwa Facebook ogufollowingibwa abantu emitwalo 22,600 era nga following omuntu omu gulaze nti tekuliiko post, no posts available. Wabula nga omukutu guno yagukozesanga nnyo okubeera ng'ayogerako eri abantu. Wabula gulaze nti yakweka byonna ebipostingibwa ku gwo omuntu tasobola kubyakiseesinga. Kati nno okwetegerezako outlets z'amawulire ez'enjawulo wano mu Kampala ne Uganda okutwaliza awamu naddala mainstream media okulaba kiki keyinza okubanga efunye okuva ewa Shamim Malende. Mukwano gwange tewali yadde akawulire akatinniinya yadde oli okuleeta ka recording nga kalimu eddoboozi ly'omubaka nti oba woowayi akolodde. Kati gye ngwiridde ku mwana muwala amanyiddwa nga Rita Kagwa alina blog gye yawandiika gye buvuddeko. In fact enagiteekayo ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi gwa March gwe tukubye amabega. Era nga bw'aba awandiika yagamba nti according to reports bino as I quote Rita Kagwa's blog. According to reports, doctors in American Aga Khan Hospital in Kenya have advised National Unity Platform seasoned lawyer who is also Kampala District Woman MP Shamim Malende to retire from active politics so that she can concentrate on her health if she wants to live longer. Rita Kagwa mu kuwandiika kwe yagamba nti okusinziira kwa lipoota z'abasawo mu Amerika wamu n'eddwaliro erya Aga Khan wali e Kenya nti baavaayo ne bawa munnakibiina ki NUP Shamim Malende amagezi mbu asooka ebbali ebyobufuzi asooka concentrating ku bulamu bwe bw'abanga ayagala okubanga awangaala. Bino nkugambye byawandiikibwa Rita Kagwa okusinziira ku blog ye. Honorable Malende had in recently concluded parliamentary elections managed to retain her seat, but highly placed sources close to her
have revealed that she will quit politics following consultations and advice by USA doctors and family members. Kati nno Orita ng'agamba nti okusinziira ku sources ze ezirinaanaganye Honorable nti omubaka yandiva mu by'obufuzi ate n'agenda oba n'awummula okusinziira ku advice yamuweebwa abasawo be okuva mu America wamu n'abafamile ye oba bafamily members be. Ojja kujjukira nti bino byonna nga byogerebwa era nga bikyatunuuliddwa nga ebimu ku zandiba ensonga okulayira kwa kubeerawo mu mwezi gwa Maayi oba omwezi ogujja eri abo bonna abaalondebwa ku bubaka bwa Parliament ate era mu kadde ke kamu neyatwala ekyobwa President. So wakati nga omubaka Shamim Malende takubwako liiso era nga bangi bakyebuuza yandibanga aliwa ewatuufu, njagala okutegeeza mukwano gwange nti okulayira tosobola kubanga osindika muntu agenda akukiikirire. Olina okubanga weesitula gwe nga gwe omuntu n'obiteekamu ebiraato oba engatto, nosobola okubanga otuuka ku Parliament n'oweebwa Bible oba Quran n'olayira okubeera nti oweereza bannayuganda. Kati nga YouTube channel eyagaliwo tumaliriza tugamba nti mukwano gwange gwe atalaba mubaka wo Shamim Malende omutima nsaba gukubeere mugumu nnyo olw'ensonga nti ebula ennaku nga 2 zokka bwe zityo okubeera nga 23 okubeera nga okulayira kw'obwababaka ba Parliament abaalondebwa kubaawo. Kitegeeza nti ku lunaku lw'okulayira w'otalabe Shamim Malende wojja okufuniramu okutya. Bate engeri gye kiri nti okulayira tekunnatuuka tobaamu nankenyera. Okulayira we kunaatuuka ojja kubanga omulaba butereevu era ojja kubanga osagambiza nti afazaali omubaka wo gy'ali embeera y'obulamu mwali tetiisa. Oba si kyo bw'anaaba talabiseeko ekyo kijja kubanga kikuleetera okubanga obuuza ebibuuzo eby'enjawulo eri ye abamulinaanye wamu ne bannakibiina afazaali bakuwe update ku mubaka gwe walonda ku bw'okubeera woman MP owa Kampala district. Ale nzikiriza nkutegeeze ku bannaffe aba Honeybites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagiya, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 787508 ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba y'emu. Ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo, babayita aba Honeybites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG, bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki. Tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro. Nedda, Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala. Basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina. Gwe bakubira ebukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yaakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola ensonga eno. Bakubire ku 0705 193636 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sedi Omusunsuzi erinnya eryange yenze aba Sedi Omusunsuzi, yenze atuula emabega w'omuzindaalo
buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno aba CD omusunzi ly'eddoboozi eryo era ng'omukutu kwoli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa. Kati gwe omulabi n'osalawo ki eky'okukozesa information eyo. Kati ky'ogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno, likinga, commentinga ki ky'olowooza, mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya. Ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel, mwebale kutulaba.